Okusooka ddala emirimu egy'emyoyo ndowooza omulimu ogusoosowazibwa mu bulabirizi guba gwa mwoyo. Era nze siina kubuusabuusa nti ogwo ogukoze ne gunnyikira. Njogera bwe ntyo kubanga omuntu ayagala Katonda ayina kusooka kwagala bantu, kubanga abantu betulaba buli lunaku. Mu katekisimu batugamba nti Katonda ali mu ggulu ne mu nsi na buli wantu wonna. Batubuuza ki ekitulobera okumulaba, kubanga Katonda mwoyo mwerere talina mubiri, bwe batugamba mu katekisimu. Naye wadde Katonda ali buli wantu wonna teryamulaba. Nga bwe ndaba sipiika ow'ekitiibwa Mugumbule kaakati nti ali wano antunuulidde. N'olwekyo aliowa abantu emyoyo kwe tumanyira nti ddala omulimu agukoze ne gunnyikira y'engeri gy'ayagalamu abantu, kubanga abantu bakolamu era baba bantu tebaba bamalayika. N'olwekyo ssebo weebala omulimu ogwo gw'okoze emyaka gino 12. Naye ate obwawulo obubaddemu emyaka mingi nnyo okusinga emyaka 12 omulimu ogukola dda, naye nze nsinze kukugoberera ng'omulabirizi ow'emukono. Nfunye omukisa omulabirizi n'ampita nga balina enteekateeka ez'enkulaakulana, ne nambula enteekateeka ze bakoze n'enziraba eziyamba si bakristaayo bokka naye abantu bonna 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 abali mu kitundu awo. Era waliyo n'omukyala munyiikivu ennyo eyo mu bulabirizi bw'emukono gwe twajjayo ne tuleeta eno atuyambe mu byekulaakulana, namulabira wa mikolo omulabirizi ono kwe yampita. N'olwekyo nkwebaza enkulaakulana z'oleese mu bulabirizi. Emirimu gya Katonda gyetaaga obuvujjirizi. Era weewaawo emirundi mingi bwe mbeera mu kkanisa basoosa n'ekigambo Mukama yeebazibwe. Kituufu, naye ekyo ku bwakyo tekisobola kuyimirizaawo mirimu gya kkanisa. Omwawule yeetaaga entambula emutwala mu bitundu by'atwala. Emmotoka zigula ssente, emmotoka zinywa amafuta, ennyumba mwasula esasula amasannyalaze n'amazzi. Essente enkalu bwe zitabaawo emirimu gya Katonda nagyo gisobola okuziŋŋamu. Era bannange bano bwe tuba tunyumya tugamba nti tulwanirira obuwangwa n'ennono, naye tebusobola kubeerawo bwokka mu bbanga. Oteekwa okuba n'essente ezikutwala ku butaka ebbaale nga ffe ab'omutima, n'emmotoka gy'onootambuliramu. N'olwekyo enteekateeka nze ze ndabye mu mukono awo mu bulabirizi eziyamba omuntu okwezimba, omulabirizi ono z'asoosowazza mu mirimu gye, ndowooza zituukana bulungi n'ebigendererwa byaffe ffe ab'omulembe Omutebi. Era mwebaza nnyo. Era nkakasa nti abanaabaddira mu bigere bajja kusangawo omusingi gwe banaayongereza. Obukulembeze kirungi nnyo ne bulengera ebintu ebiri mu maaso, kubanga omukulembeze omulungi y'oyo alekawo enteekateeka abamuddirira bwe bongereza. Ebyetaago mu bukulembeze teri asobola kubimala, naye omukulembeze omulungi abitegeera, ebyetaago by'aba asanzeewo n'abinogera eddagala, naye era ddagala bikyaliwo ebyetaaga okukolako. Olabira nti ne Ssaabalabirizi w'e Canterbury alina ebyetaago by'alina okukolako ng'ate emirandira gy'ekkanisa wano giri Canterbury.
naye akyalina ebyetaago ebirina okunogerwa eddagala. Mu byensi ne pulezidenti wa Amerika ensi gye tumanyi ng'engagga teri mukulembeza ajja naga nti ebyetaago byonna abimazeeyo. N'olwekyo mu nteekateeka eno ey'ekkanisa omulabirizi ajja myaka bwe giti n'agenda bw'abanga aleseewo omusingi nga Bishop Ssebaggala bw'akoze abaatuwadde ekyokuyiga kinene ffenna mu nsonga z'obukulembeze nga tukolerera emirembe eginaatuddirira. Era ssebo tukwebaza nnyo. Siyinza kwogera bino ku ludda olw'omwoyo, ekkanisa z'ozimbye bingi, naye ffe abalaba obulabi ebikoleddwa kyenatandikiddeko ne ŋŋamba nti Bishop omulimu agukoze n'agunyikiza kubanga enkola ye eraga nga ayagala abantu. Tosobola kwagala Katonda okugyawo ng'oyagala abantu oba olimba kuba abantu kuba Katonda tomulaba, abantu b'olaba. Ne bw'ogenda obugenzi ku kitebe ky'obulabirizi abayitayo emirundi n'emirundi olabira ddala nga ebintu weebiri ebijja okugasa ekkanisa mu myaka egijja gwe ne bw'onoobanga ogenze. Eky'omukisa okyalina amaanyi mu kukutunuulira mukyalina amaanyi mu kubatunuulira era tukyalina essuubi ddene nti tujja kwongera okuyigirako ebintu bingi. Njagala kumaliriza nga nkwebaza enkolagana ennungi wakati wange nga nze naawe. Emirimu mu Kyaggwe kubanga essaza obulabirizi bw'Emukono bulimu essaza ly'e Kyaggwe ndowooza n'ery'e Bugerere n'e Buvuma. Naye buli lwenkoze emirimu mu bitundu ebyo mu masaza ku ludda olw'ekkanisa gy'atwala mu masaza sirinawo ensanze buzibu wadde n'awamu. Naye ndowooza ne mu makanisa eyo gye nkyadde gye bampadde ebyokulya gye bansabidde babadde bandaba nga omulabirizi bwe ngenda Emukono mbeera neegazaanya. Kati nabo anti baga nti ekwata omwami tereka muganzi. N'olwekyo ssebo nkwebaza enkolagana ennungi. Obwakabaka n'ekkanisa bitambulira wamu era ffenna nga bwe tumanyi ensibuko y'ekkanisa wano mu Uganda eri mu Bwakabaka. Kirungi nti nno tufunye abakulembeze nga Bishop Ssebaggala abakuumye enkolagana eyo. Era nze ku lwange ne ku lwa bannange bano nkwebaza nnyo enkolagana eyo. Era ne bw'onoobanga owummudde ssebo tusigale nga tuwuliziganya bulungi. Ate nina essuubi ddene olw'omusingi gw'olese ozimbye mu bulabirizi obw'Emukono nti n'aba n'akuddira mu bigere. Nina essuubi ddene ntujja kusigala nga tulina enkolagana ennungi. Njagala okwebaza maama ono n'abaana. Omanyi ffe bwe tutunuulira abakulembeze bw'olaba omulabirizi tugambe nga ali mu kituuti bw'omulabira mu kifaananyi ekyo ng'ayambadde amaganduula oluusi akutta omuggo gwe bw'omulaba bw'otyo. Ate ne bw'aba n'ebimusoomooza gw'oyinza obutabiraba. Yazze wali mu kkanisa y'omutuukirivu Firipo oyinza obutamanya nti omulabirizi alina ebimusoomooza. Abamuyamba mu ekyo ndowooza maama yasooka n'abaana. Kale bwe mba neebaza omulabirizi byakoze enkolagana ennungi maama naawe nkutwaliddemu era nkwebaza okumukwatizaako emyaka gino 12 wamu n'abaana. Obulamu buno obw'okubeera nga oba nkiyite ntya ennaku zino bakiyita mu bitaala njogera eyo oba mugimanya ab'Emukono nga buli kyokola abantu bakiraba si bwangu ng'abantu bwe balowooza. Era emirundi mingi abakulembeze abantu babeesiimisa. Munnamawulire yajja wano nangamba nti kati gw'ojula ki? Yali agamba nze kati gw'ojula ki? Enseko zankwata n'enseka.
nentegeerera nti yandabira mu bitaala naye obulamu obuli emabega w'abakulembeze bubamu ebibasoomooza bingi. Kakati omukyala ewaka oba omwami bw'abanga omukulembeze abadde mukyala, bw'olabanga omukulembeze ng'atuukiriza manya nti omukyala akoze omulimu munene.